Olwaleero guno omusango mulabye nti nno President wa Uganda Law Society Bernard Owunda agubaddemu ne balooya abalala bangi nnyo beeyongeddeko tubadde nga 17 naye nga message tusindika wabweru eyo nti courts zireme kozesebwa nga kkubo ery'okuvugiramu abantu mu nfuga oba mu nkola etali ya mazima na bwenkanya. Nga muganda wange bwayogedde charge sheet gye baleeta esobola okukolebwa omuntu yenna nga mulimu n'oyo acomplaining okuba nti yagikola. So okubeera nti omuntu abadde mu kkomera kikotte ku buli omu, civil society ebaddewo, Uganda Law Society ebaddewo okulaba nti n'amazima n'obwenkanya gakolebwa eri oyo eyavunaanibwa. Amanya Zeka Mukama David leadinga timu ya Bura Anderson okumugunya kwaffe kugamba nti byebamuvunaana mu kooti ebiri tetunabiraba nakati bamuleeta mu kooti nga bagamba yatya obuwera erinnya lya speaker wa parliament naye teri bigambo byonna bye baleese bagamba nayogera bigambo kuva mu Gwokusatu omwezi kutuuka mu Gwomukaaga naye tekigambo na kimu kye batadde mu kooti okulaga nti yakyogera ate kituyobora erinnya lya speaker wa parliament. Politicians tubasaba bwe mwagala kulwana entalo temukolesa kooti ate politics za kwogera n'okwogerwako wetagala kwogerwako tugenda mu politics naye kitumanyi nti singa bali balina ebituufu lwetwava wano ku Lwokusatu singa bali balina ebituufu ebyo bagamba nti client waffe yabyogera bandize n'amended charge sheet ne bagireeta leero mu kooti engeri batagireese leero kitegeeza nti byonna ebintu byalina byabyanswa beesibako omuntu basizolinga political scores naye tumanyi nti justice at the end of the day ejja kulabika ate ejja kukolebwa. Kiba kintu kifu ogenda mu kooti n'otandika kwewozaako ku musango gutaliiwo. Tusaba kooti emute adde waka ebinaaddamu tujja kulaba bwe tubikolako naye kati twagala tusooke tugende ku rights z'omuntu waffe bamufulumye ave mukomera. Bapita Katutu Musime ndi omu ku bannamateeka abawolereza omwami Bura Anderson gwe mulabye mu kooti ya leero. Kuva olunaku olwasooka okujja wano mu kooti ensonga yaffe gye twasookerako yali yakuchallenging kye tuyita charge sheet oba olupapula state lwe yakozesa okuwabira n'okuloopa omuntu waffe oba client waffe Bura Anderson. Ensonga ze tujjayo mu charge sheet eyo ziri nti state mwe yali ekola charge sheet yayo teyagoberera amateeka section 85 and section 88 za Magistrate Court Act nga amateeka agagoberera ki charge sheet we yandifaananye na biki byanditaddemu kye twasooka okuchallenginga mu omulundi ogwasooka okujja mu kooti. State neesaba obudde okuddamu mu preliminary objection oba okuwakanya empaaba ya state gye twakola mulundi oguli ogwasooka era kyekoze leero naffe ne tuddamu era ng'ensonga yaffe neero ekyali emu tugamba nti bye balina okuteeka mu charge sheet nti basobozese omuntu waffe okutegeera nsonga ki lwaki ali mu kooti ng'omuwaabirwa tebabiteekamu era olw'okuba nti charge sheet bw'ebeera in that defective manner kooti terina buyinza bugendera kweyo ate n'ekyajinga omuntu waffe n'emusindika eruzira. Effect yabyo eri etya nti kooti bwegenda mu maaso n'egoberera submission zaffe zetutaddeyo ze twateekayo ne zetyongeddeyo leero na authorities zetutaddeyo leero nti erina ekintu kimu kugoba eyo charge sheet oba ne bagijja ku record era omuntu waffe ne bamuyimbula nga tebalina kyebekwasiza kyonna. Yensonga lwaki tetugenze mu maaso na kusaba bail kubanga tetusobola kusaba bail ku charge sheet gye tulowooza nti eri defective era evoola amateeka gaffe kyegogera ku charge sheet bwe yandibadde efaanana. Yensonga lwaki tubadde mu kooti era ndowooza mulabye argument zibadde z'amaanyi naye neera ffe kye tukyaliko kiri kimu kuba amateeka ge tusaitinze oba ge tubuulidde kooti galaga biki state byanditadde mu charge sheet era omulamuzi bw'ababuzizo oba balina essuubi erikyusa charge sheet egoberera amateeka kye bagamba ne bagamba bo tebalina. So ensonga lwaki tulinze ruling era tusuubira ejja kuba ku saidi yaffe era omuntu waffe tusuubira by Friday bajja muyimbula nga tebalina kyebekwasiza ali ebutaala tulinde state bwe naabe emaze okwetereeza enaddamu emucharginga ebirala. Anderson Bulola yali munnaffe era munnaffe. Anderson Bulola yakola ekyobuzira abavubuka abamufaanana bwe yaleka obulamu bwe babeeramu najja eno gye tuli ne tufuuka abannayuganda aboogera ku nsonga ezinyigiriza abantu ng'obuli bw'enguzi nga okweyambisa obi ofiisi zaffe eza gavumenti nga okulagajjalira abavubuka ze zaali ensonga enkulu mu kisinde kye twalimu ebiseera bye kibayitanga Jobless Brotherhood NRM PYUC n'ebiringa ebyo.
So Anderson conviction zamutwala okutestinga system ng'agiweereza ng'alowooza judge influencinga ne personality ye. Tuli basanyufu nti alemedde ku cause. Tetuli wano ku lwa Anderson kyokka, tuli wano olw'olutalo lwe twatandika olw'okuvumirira obuli bw'enguzi naddala ku parliament. Anderson bwabanga kati akalabuka na Anita Amongo gwekkiriza bagaana, Abibu Buwemba ali wano, Tumiyimbise Norman ali wano, Richard Kirekyankuba ali wano. Mu bumpimpi waliwo Jobless Brotherhood, waliwo Alternative, waliwo NRM Poor Youth. It's like a repetition of the past. Nze Norman Tumuhimbise, National Coordinator wa Alternative Social Movement. Kubya Anderson ebyamukwasiza ne bweyandi badde Janet nga yabyogedde twandibadde wano. Janet olunaku lwavaayo naye n'abyogerako munno banne babba twandibadde wano. Naye okwongera okulambula ensonga zino nti twongera okwongera ku ddoboozi ku bannayuganda abavuddeyo ne babaako bye boogerako naddala nnyo because Anderson byayogeddeko n'abalala abalina ebyamaanyi bye boogedde nga for that matter tetuyinza kubalekerera naddala nnyo nga batunuzaamu emmundu embi nabwe kityo tetuyinza kulekerera Anderson so as long as byayogerako biruma munnayuganda naddala nnyo okulabula naddala nnyo bannayuganda abalonda bannampawengwa naye nga bannange nga bagambye nti twebaza abakote Anderson nti bazuukusiza abalwanyi abakadde nabwe ekityo tebeevumanga nga ffenna tukomyewo nga bannange bagambye tugenda komawo tulwanyise abantu bebalonda nga bo bambi bebalonda tubayita bandabakuki bano bwe bafuna ebifo bino ne beefuula abanene so nabwe ekityo tuyinza kubaleka kutubba ng'ate abalwanyi tukyali balamu era tukubiriza buli mulwanyi yenna waali akomewo emmundu muziwawule ezalwanako Ssematalo eyasooka n'owookubiri tuzikomyewo oba kisasi kimu oba zitya emmundu zonna enkadde tugenda zikomyawo ku street essaawa yonna. Ekyankuba Richard bye twali twalwanirira edda bye tubadde tujja tulwanyisa bye bintu Bulola byali mu kulwanyisa tetusobola kutuula eyo ne tubiraba bulabi ku TV ne tubiwulira bulizi ku mpewo nga ffe ababimanyi obulungi obikola tulaba bulabi so yensonga eno in fact njagala okutwala omukisa okwebaza abavunaana Bulola batuzuukusizza mwebale nnyo mwebalire ddala action pact kati era nkibwero eriroded tugenda kubagana nambwe kira niti nani simanya Anita Amongo omuntu asobola kubeera n'amaka nga gegandibadde eddwaliro ly'abantu gobere n'eddwaliro ssebo nze eryalibadde eddwaliro lyange gwe ng'osula musule boys kwota ya Anita Amongo boys okwota ya Anita Amongo esinga essomero mwana wange lyasomeramu ku ssente yange alimba boy nedda Anita alimba bwe twali tulonkinga olutalo luno ne Bulola twasaba ekintu kimu senga Anita atusiba senga Anita atutta Mukama Katonda weebale nti bye twategeka bye bino bye tulimu byennyini Anita bye twakusaba byoli mutukolera tujja ate ku mulundi guno tujja kitulese ku kooti si Anderson Bulola naye ye cause gyaliko omanyi bannayuganda balina ekintu kyebadde tebalaba media tubuzabuzizza ate nnyo naye olwaleero ffenna tusituse tukwasaganye ku nsonga y'obuli bw'enguzi bw'okwata omu wisobbulo omu oba ogezaako kulaga balala nti musirike buli anaavaayo nja kukola ki nja musirisa naye kyemmanyi kyebadde tebalaba nti olwedde bannayuganda you can fool everyone but not for a lifetime tuvuddeyo olwaleero okulaba nti tuyimira ne Bulola irrespective of the byonna ebyaliwo emabega tubiziza naye tuli ku koozi twagala eno ensonga y'enguzi tubeere nga Museveni alekerawo tumanyira okutuuka ku nsonga tusirise tetuli baana bato tuli basiru okudda gye tuli ne tukola ebyaffe ne bakola ebyabwe ne boonoona buli kimu ne bapamaapama buli kimu tekitegeeza nti tetukyategeera kati ate yagenze n'akwata ono omwana n'amutwala mu ne bannaye Uganda nze sikyalina kye ŋŋamba bannayuganda katulwana olutalo lwaffe lwe tutandise ku luno tukomawo
ensonga teri ku Bulola eri ku buli bwanguzi